Kwagala kulaga nti ono kuba kutte mu kyama ate nga si muki okugeza mpulidde mugati wabakwata nebasirika enjaga mu mpale. Ng'omuka weefube ow'okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu kitundu abatuuze ku kyalo Kazo Angola bakubye olukiiko olw'ebyokwerinda nga luno lwetabiddwamu ne RCC w'e Kawempe Walugembe Jjuuko Sulaiman ko n'abakulembeze b'ebyalo. Kugamba ng'abatuuze bakubiddwa nnyo ekimala bakasobola okumbawulira waliwo ne gurupu nga yesuza si akasolo gurupu naye nga babbi nga bakuteega balina ejjinja lya minzaani babaliteeka mu sokisi nga balikubye bakuba omwami wawale amannyo gonna ne gayiika. Oba kwetaba mu kwagala kulaga nti ono kuba kutte mu kyama ate nga si muki okugeza mpulidde mugati wabakwata nebasirika enjaga mu mpale. Bwekinaazuulwa nti omusirikale akoze ekintu ekyo mbasaba ekintu kimu, omusirikale bw'ajja okukwata toteekawo mbeera yonna mbeegayiridde bw'ajja okukwata muleke. Mu lukiiko luno abatuuze bavuddeyo ne beemulugunya ku bubbi obuyitiridde n'abavubuka abagambibwa nti bakuba abatuuze amayinja ga minzaani. Saagadde ng'ambe nti mu kitundu Kazangola yokka wabula mu ggwanga lyonna Kampala yonna wakati mugenda nembeera ku mawulire muwulira nansana bassa omuntu bakoze eki ate nze kyembadde ngezezaako mu kitundu kyange abaana abo bakola eggaali era tulwanagana nabo era mu kitundu kyange temuli gwe bali bakubye ne bamutta adde babakuba tulabiriza nga tuli sayidi emu ne babakuba naye at least tugezaako. Bongedde ne beemulugunya ku bakuumaddembe abayitiridde okubakwatiranga obwereere nga tebazizza misango. Yogera ku nsonga y'abo ababbi b'ebwayisa abatukwata abo nnaabo bakubamanya abo Walugembe Jjuuko Sulaiman nga ye RCC w'e Kawempe ategeeza nti bakolera wamu n'abakulembeze b'ebyalo okulaba nga bakendeeza obumenyi bw'amateeka mu kitundu. Baagala kubeera nga bayambibwa kyetukkaanyizaako ffe nange ekyalo ekisooka tukolere wamu abakulembeze n'abatuuze ab'ekyalo. Ekyokubiri tuwooninge oba tulogere n'abaana baffe kubanga bimu bizuuliddwa nga baana baffe ab'oku kitundu bwe bakola ebintu ebyo boogere n'abaana abo oba oliawo balina kye beetaaga okuyambibwa n'okukola ekintu ekirala ekyo kibeerawo. Ssentebe w'ekitundu kino Jenny Francis Kannakaye akukkulumidde nnyo abakuumaddembe abajja mu kitundu kye ne batwala abantu nga tebamaze kumutegeeza. Ate tubadde n'embeera endala ey'abantu abasirikale abajja ne batasobola kweyambisa ofiisi yange okukwata abantu ne bakwata abantu nga mugendeddemu n'abatali bakyamu. Yesu abakyamu mwebali naye nga mugendeddemu n'abatali bakyamu. Ekyo kibadde kinyigiriza nnyo nga kireetera abantu okwekyawa. Akulira ebyokwerinda mu kitundu kino akubiriza abazadde okwewala obumenyi bw'amateeka era n'asaba n'abatuuze be okendeeza ebikolwa by'okutwalira amateeka mu ngalo. So n'ensaba n'abatuuze baffe tumanyi balina obulumi naye balekera okutwalira amateeka mu ngalo. Omuntu waba akwatibwa bamuteeke mu mateeka gamuvunaana. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abasirikale bamuleeta obujulizi, njagala muleeta obujulizi ku muntu gw'omulumiriza. Bakali.